warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange Shamemanja abasinga mu mpita Zubedah. Tuli wano lunaku olwaleero n'omuyimbi gwe bayita Amelia Nambala. Namala yaŋŋamba ayagala kusaddaaka mu kisiibo kino era nansaba mufunire ekifo kyonna wayinza okusaddaaka n'asiibulula abasiraamu. Abasinga mwenna mumumanyi muyimbi wa ggwanga naye ayagala nnyo abantu. Era bwe yaŋŋamba ne mugamba awi wali tujja genda Kawaala ku muzikiti. Ne nansaba olunaku ne mugayida ku z'omwezi nga 23 okuva ejjo yanzijukiza. Era nsaba Mungu akuddizeewo wojje. Amina. Ensawo ajongere n'abaana twatambudde nabo bajje bayiga okumanya nti omuntu okwata mu nsawo yo ate noddizaako ku Mungu. Era yensonga lwaki tuli wano e Kawaala ku muzikiti ku Masjid Noor azze okulaba nti asiibulula abasiraamu ku busobozi bwe obutono obwo bwasobodde. Nsaba oyogereko eri abantu. Bannange assalamu alaikum. Mwenna abasiraamu ntwala omukisa okwebaza webale nyuseeko tushaza okukkiriza tubeere wano. Bannange bagamba akatono kazira mu liiso ate okugaba tekyetaagisa kuba na kingi. Era terigama kino nti oba banange omuntu mugagga oyo nno mugagga. Akatono akatono kazira mu liiso. Kati na sanga omukyalo ono kyala wampisa musiraamu ne mugana naye bannange tusiibululeyo gy'osaalira. Simanyi oba wosaalira oba wasomera kyesitamanyi kubanda bano ku kyalo kyange kuno kyalo kye ne tujja ne tusiibulula abantu wano. Twateesa nti tukole tutya tufumbe tugabire bantu. Nagaana edda omuntu omuwa ekintu kye ye ne yeetoolerako mpola kyekisinga. Neebaza Katonda olw'obusobozi kuba munaawe nyinza okwagala ekintu naye obusobozi ne bukola ki ne bugaana. Neebaza Katonda okumpa omutima kubanga nze obulamu bwange bwonna Shamimu wikinensi yange kugaba okumanya nga bamanyi n'okugaba bye sirina. Nti Shamimu n'oŋŋamba nti Amelia njagala kumpa kino nga ngenda kikuwa. Kati nno emala ogamba nti ngenda kikuwa ne ŋŋamba oba ngenda kukijjawa. Naye neebaza Katonda sisuubizangako muntu naye mba sirina nkifuna. Alhamdulillah. Neebaza Katonda okuba nti atusobozesezza naawe okuba active. Amiina. Tweyanziza nnyo nno tweyanzeege era tusaba bannanga ebintu bino byaleese nsaba abasiraamu b'e Kawaala tubisiime. Omuntu ayinza okubuuza nti Amelia mukyala mukristaayo ate lwaki ali ku muzikiti asiibulula abasiraamu? Asiibulula bannange jjajja wange mukyala musiraamu. Abantu bonna abasinga abandi around bantu baki basiraamu ab'ebutambala mukimanyira naffe tujjeeyo kusiibulula bantu. Ate era kyensinga okumanya bulamu bw'ensi eno nti Katonda ye omu. Olaba abaana bange bano olumu ogenda okulaba nga bali ku muzikiti kubanga n'omuntu atuyambako ewaka musiraamu. Kati nze mu bulongo bwange manyi nti Katonda y'omu. Jjajja ebutambala agitwaibulanga mu lugoye abasinga mumumanyi eyo mwami musiraamu. Kati mugenzi naye musiraamu. Kati nakula mmanyi eddiini y'ekisiraamu ngimanyi nnyo wadde nga ate jjajja wange omukyala mukristaayo. Kati nze nasalawo ndi mukristaayo naye ate najja kujja kati nkuliko naye abasiraamu okukolako enjiri otandise okunkolako. Kyensinga okumanya nti Katonda y'omu. Amiina. Tweyanziza nnyo Seeka Bakali okukkiriza n'otukyaza ku Masjid Noor. Tusaba abasiraamu b'otwala bakkirize ebintu bino okuva omuyimbi waffe. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Tutwala omukisa guno okwebaza omuyimbi n'okusaba Allah tabaraka wa taala akwongera omutima ogw'omugabi. Ate era tumuwanjagira ow'ekitiibwa Allah engeri gye tuli mu mwezi ogwa Ramadhan. Ekyo kyoyogera nti oli mukristaayo kiveemu obeerere ddala musiraamu. Amiina. Bw'onoofuuka omusiraamu ate bino ebibala by'okola bijja kubeera ng'obiraba bisukkako na wano nga w'okola ki naye ng'abatuuze b'ekitundu basiimu era basanyuse nnyo okubeera ng'obafunidde futaali waabwe. Era bakusaba tojjanga okwo kiyinza okuba nga gwe mulundi ogusoose okujja mu kitundu kino naye bakusaba guleme kubeera nga gwe gusembayo. Tusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akuweemu obulungi
ate era akuwe ne hidaya kubanga byonna biri mu mikono gye. Amen. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakyala bagenda kujjaawo abagabira ebintu mpaako ku butto wali eri tewali. Wali eri abali eri tandikira side eri wali butto wano. Seeka bawo bino etwagala zote tugenda zikwasa naye bino nabyo mbadde njagala mbikumwe. Eno box ya butto sabuni nonafikidde nebino bibyo. Amina. N'obuveera tubadde tupaakanga nabo ne bufukira naye nga tweyanziza nnyo Seeka tweyanzike. Bayimbi wo bawerukamye nga bakuleetera bakutame abamu bajjeko layini wano baagala nnyo gaba just batya buti basimbe layini baleme kutawaanya Amelia. Nkweya akabeera mbiwadde Seeka ye yennyini. Seeka simanyi ani gwe wadde bintu bibino ebirala uno butafiki. Tutandike boto yaani oba boto yaani yange baba liwali eri Seeka onako yo yimirira wangi obawe oba tugenda gabirako batono tugenda. Amelia yangu kwero jika togenda kumalako n'abo bantu bangi gabako batono tugende omugambe Seeka omalirize nsebya tugende njagalako batono gabirako batono tugenda bamalawo okitegedde ebintu obutamala atwale gumugumu nedda agabeko batono abasigadde Seeka abegabirire tajja kumalako okitegedde tebijja mumala atagire kamera ate nga kweri abireke Seeka abyegabire mugambe aveeyo. Seeka salamu alaikum abantu bakulekedde ekamaleka nkokakama seguyo biraki nanti tuwagala tugenda maze okukwata kyokotte tugende tugende maliriza gwe ati ndenze abo abaana bagaba buli ebintu omulundi gumu gwe olaba ebintu abaana babigaba bubi babyawula labayo bwe bali mu kukola. Guguno wano abireke nawo Trisha abirekewo ngakusaga muri akoshoyi Seeka agabira basajja wedde tugende biza kakyayini nti bafunyeko mashallah. Seeka anaabigaba bino Seeka jabbiga jantugende giteri bwoti engatozo ziri Seeka kati ebisigadde Sebuya ndi mu muganda olumu bajja nakutolako kamu kamwe mulimu n'abaana nenda kusala tugende mu tugende abantu bangi temusobola malako nabo amanyi bagenda okuguwa kibayitawa kati kubijjaimo abantu obawe bonna tukozeko kyetusobola lwaki yagyemu engatto zisumulule engatto yambale ka vidiyo
Shami batukwate naye Shami. Munyingire. Nango tukwate ne Shami. Not down please. Next time. Shami msabo oyagala nnyo oyagala kunkyusa. Nyankukyusa kati ntandise okukolako enjiri gamba. A'udhu billahi nedda Shami mtonzi jamu jini yange tukiriza Katonda ate siye kujamu eri kujamu eka oba ino tola ashhadu nedda Shami mtukole bwe tuti buli omasigale gyali kuliko nnyo buli omasigale gyali nekye singa okumanya nti Katonda ki Katonda yomusigala mbusiramu naye nsigale mu Kristayo wange amina newe bale nnyo munange nawe na mutima mugabe munange omutima nno naye manyo osaaga nze ebintu byokugaba sibisaagiramu kubanga nakulanze oyo tobisaagiramu ekintu kyokugaba sikisaagiramu kati onkoze otya gwe nga gwe obadde oyagala ki oyagala ssaawa yange gyenyambadde nesaawa bwegimpa sirina buzibu kubeera sirina oyogedde kiri ekisooka kyekisigira ne munaye Kyamimu olaba ekintu kye bayita okugaba guba mutima kyolwakuba nti buli muntu alina engeri gyatwala ekintu ki obeera olumu omuntu ayinza nokukyanaga naye yeegabya nnyo naye yeeraga naye mukama nti kyava kwongera naye ogenda noweebuuza kale gwe nga wali okikoledde ani okitegera kubanga si buli muntu nti talina busobozi kubanga okugaba tekwetaaga nti bannange nina okuba ne biliyoni nina okuba naki ngende naye munaakugaba kuno ate n'abaana obayigiriza okugaba abaana bakimanyi naye lwakuba nti balina nabo webanyiiza waliwo olulala twali awo abaana nga tebajjayo buto bamugaba yena owewaka bamanyira nti ndi mwavwe bambi waliwo omukyala yajja namugaba naye twisha nsabayo kabuto ne bamugjayo yenna nagamba nakyo ekirala kyoyagala ngenda okutuuka akamukozi agamba mami tetulina nawulira obusungu nagamba waliwo okugaba bannange ne basukka naddala ng'olimwa waliwo kati awo ebiseera ebyo nogamba mbakwate mbakube nkoleta kati nenzijukira wabeerawo olumu kati nze nina mukwano gwange yankyawa naye yankyawa kugaba neŋŋamba oba olumu kinyiizaamu ng'ogaba nnyo nakukyalwa ekyo kati nange ŋŋamba lwaki nakyawa abaana kuba nawulira kati mbakube namaga naye nammwe mukiraba bagaba mu mbeera gye batamanya nti oli mwavumu naye kati mukwano gwe yakukyayira ki ngagamba Amelia naye asukka ayitiriza waliwo ebintu ebimu byolaba nga tebikola ki kati olunaku olwo abaana bebanyiiza we nategeera ne ngamba oba olumu kinyiizaamu kubanga ogabaagaba nnyo naye ate bwe nakula nze Zubedah ngaba ne si kye sirina oyinza okuŋŋamba Amelia njaga kumpayo kino nga ebyaddala nga sikirina naye n'okinoonya kuba nnyo making sure nti okifunye so nebaza Katonda nnyo nze nga nkuba luseke anti neera wewaba wansaba kati omuntu ayinza okugamba njagala sheds anti nja kujja nkugamba nsabayo zimpe bw'ozimpa ate nanzigaba kati ekyo nakyo tebagaba kira anti ye weakness era gye nnina olumu otegeera weakness yo gy'olina eyo naye weakness nene mu bulamu bwange nze kubanga ne bwonteresa ekintu nobwoba okintereseza okigaba nsobola okigaba webalenye owulidde seguya omuntu ati ne wanteresa ekintu anti okigaba nsobola okigaba bulamu bwange kati nange nkyebaza Katonda nakakuliraana nno nnaku mbale naye mukwano birungi byereere naye naawe oli mugabi kubanda biwali abaana bange badde tebalina bukaaya nti kwata kati kitegeeza naawe tukwataganye mubuuziza ne mugaa Zubedah bwammeka batwale ne ngamba kitegeeza Mukama Katonda ono mulungi olumu akusisinkanya omuntu akufaanana omutima tweyanziza nnyo bukaaya ne kano nno yakampadde katwalira ddala nkatwalira ddala ogambye jjajjawo musiraamu jjajja wange azaala jjajja wange azaala omusajja jjajja omusajja oli wa ddiini kyentuufu ndi mukristaayo ogambye wagenda mu ŋŋende anti nze ndi mukristaayo nakula ne jjajja wange kati kitegeeza jjajja wange yafuna gye nazaalibwamu era kubanga nze nabalira ne jjajja wange nga nina emyezi 6 kati emyezi 6 ezo ngenza okukula gyonna nga mmanyi ndi mu kyaki kati kitegeeza abakuzaala baddiini basiraamu ojja kuddeeka tobitegedde totegedde abamuzaasi naye yakuwajja mukyala nga mukristaayo kyennakulanda kyova olaba nga nze wembeera mu bintu by'okugabaagaba bino
ntambula nnyo n'abaana ebya church bino ntambula nnyo n'abaana kubanga ebintu ebimu tebiyigika bukulu kyobalanga omuntu omutunuliranga nnyo background y'abakyala abali eyo bw'oba onoofumbirwa omuntu tunulira background eri etya omuntu kyeyakulaalaba kyekyo waba mukubi era omukyalo gyagendeyo bakutimpula eyazirikanga bamenye ekkanisa y'omunde ye mukristaayo ye mukristaayo jjajjange mukristaayo kati omusajja ew'ebutambala gomba mu lugoye musiraamu obitegedde nze mbitegedde nnyo nga nja kuddeeka